Okutanulwa Ssabbiiti ewedde abasiraamu baakungaanidde Kampala mukadde okumalawo enjawukana n'okulaba nga obusiraamu bwegatta. Wano Mufti Sheikh Shaban Ramadan Mubajje we yategeereza ng'ekiseera bwe kituuse abasiraamu okutabagana wamu n'okutereeza ebyasoba. Wabula mukulembeze munne Supreme Mufti Sheikh Zubair Sowed Kayongo ategeezezza nga Mubajje n'ekibinja kye batalina buvunaanyizibwa bugatta basiraamu okuggyako akakiiko akaateekebwawo omukulembeze w'eggwanga akakulemberwa Profesa Tasis Kabwejere. Bonna tewali muntu wa ku kakiiko akassibwawo Oweekitiibwa Pulezidenti nti ke kasazeewo ne kannyonnyola ebituukiddwako. Naye bantu balina ebigendererwa byabwe eby'obuntu okwagala okubikka amazima ate bagabikkeko obukyamu omuntu alowoozesa abantu nti waliwo atayagala kwegatta. Bano abagenze be balina omwoyo gwagala okwegatta naye ddala bonna alina omulimu. I don't think it's relevant because I don't know its rationality. As far as the president concerned, for him he has a good heart. Ssentebe wa Bannakyewa Haji Moses Wembo nga wano yakulembeddemu Bannakyewa ategeezezza ng'ensonga z'okwegatta bwe zeetaaga okukwata n'obwegendereza. Byonna ebitambula bimuwulira butatya Katonda. Omukisa omulungi abatagala batagalira bwereere kubanga gye bagenda teriyo kalungi mwenna mukamanyi. Ensonga ezattabula weeziti zikyukanga n'olwekyo leero bagumiikiriza bafumiitiriza abatya Katonda. Tuba abantu bangi kati babitutaddeko bebetta bokka bakaanya byabugagga bakaanya bino naye tulina okunoonyereza Paalamenti egenda kuddamu ku lunaku olwokubiri. Haji Jamiru Mwemo nga yakulembeddemu abaazimbye omuzikiti agambye nti yiika 30 balina okuzikulaakulanya